mwe basebo ne bannyabo mbaniriza mugamba mutya Ron Sport nga bulijjo nzababuuzaako lunaku lw'amaanyi nnyo tuli eno nakulabye gye nsinkanye omukulu Mwami Sseggujja. Weewaawo kansooka okulamusa kuba tulaba n'ekiramuso ekisinga mu byonna nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Sseggujja Hamisi Ssaalongo era nga ndi musajja muzannyi wa firimu, nze director w'ekitongole kye bayita Afrovision Films Limited era nga nze CEO. Kaakati kusoomozebwa ki ke musinga osinkana nga mmwe aba firimu mu ab'emizannyo nga gino? Okusoomozebwa okusinga biseera ebisinga obungi eno challenge tugisinkana mu bintu eby'enjawulo mu mbeera gye tutambulira abantu abamu tebamanyi nti tuli bantu. Bw'alaba nga tugeze oba naawe okyamye okugula ku ffene nabo ffene bamulya. Abalowooza gwe ffene tokola ki? Tomulya. Muli bw'osigala weebuuza ye lwaki abuuzizza ekibuuzo ekyo, nze siri muntu. Omuntu batuseera nnyo bw'amanya nti Sseggujja gwenguza batuseera. Abeera alowooza olina ssente nnyingi ziri awo zifuna. Nange nninga ggwe kubanga ojja kunseera nga oba oli awo ate naawe onsinga n'onseera. Ate munnange mu mbeera bw'etyo ate neebaza bambi wakati mu kusoomozebwa ate wabaawo n'ebirungi. Eriyo akusanga n'akufuwa, nze banfuwa ssente okamala obukamazi. Oba otambula mu kyo musajja gwe bannange. Mwanzanyira bulungi ka firimu bwe kati. Nsaba osiime 10 lino likubeeremu bambi katono nnyo naye nga kunze kaba kanene. Ne bw'oba olina mutwalo togaananga gumpa nti Mwami Sseggujja nkusiimye. So ebisoomozebwa weebiri bingi nnyo nyinza obutabimalaayo. Bingi mu ntambula zaffe, mu mbeera gye tutambulira, gye tuwangaalira. Oli bw'akulaba tugeze akusanze n'amanya awo weewa Sseggujja. Ayinza oga nedda balimba oyo alayika muganda wamufaananye mu bufaananyi naye olusinga abanze. Era olumu ŋŋamba nange anfaananye si yenze naye nga yenze. Olumu nga oli amanyi akusubira mu mmotoka nene nnyo bweti n'akusanga ng'olinnye naye takisi. N'akusanga nga n'alowooza oba gwe takisi togirinnya ate oluusi ne bw'oba oyina emmotoka era osobola okulinnya ku takisi. Ne bw'oba oyina emmotoka osobola okulinnya ku booda. Ne bw'oba kwegamba tulinga mmwe. Twawulako kimu nti tuli basomesa abakusomesa ate ng'osanyuka mu bufunze ne tufuuka abantu ab'enjawulo mu society. Naye mwebale nnyo abatukkiririzaamu abatuwa ekitiibwa mu mbeera ez'enjawulo. Awo nno nkoowoola omuntu yenna ali eyo ng'owulira oyagala kusapootinga Sseggujja Hamisi osobola okukuba ku nnamba z'essimu ezo omukulu ajja gitaagingawo awo osobola okubaako ky'otwongerako. Kuba ffe tetutuukanga, nze situukanga gye ndaga. Olugendo lukyali luwanvu, ebisoomooza bikyali bingi byetaaga ssente. So osobola okubeerayo ng'oli promoter n'ogamba omusajja ono kambeeko we mufusitula okulaba nga kintu kyeyongerayo mu maaso.